ebyo bye bitulemesezza okuwangala mu relationships. Ebitabo tebifuga maka. Omwami tagenda kuzina kitabo kyo, tagenda zina mulimu. Kyova olaba tukomekereza nga banne ba house girl batututteko amalya lwa nsonga ezo. Omukyala omwetowaze afumba. Amasimu g'abasajja mugeesonyiwe, mugabuukidde ebivuddemu mu birabye. Ezo ze lwaki abakyala basinga tetulwa mu relationships? Gwe omukyala ali awo wali otuddeko ne weebuuza oba ne weebuulirira lwaki tolwa mu relationship? Ebiseera ebisinga abakyala bwe tuva mu relationship ng'egaanye tubuukira ndala. Naye mukyala nkubuuza, wali weetuuzizzaako nga ggwe? Wali weebuuliriddeko? Wali weebuuzizzaako nti lwaki eno relationship ennemye? Lwaki tukola ensobi nti oluva mu relationship ng'ekulemye ng'ogenda ku ndala kubanga olumya, ne weerabira nti ensobi ezibadde mu relationship ekulemye ogenze nazo mu relationship empya. Ne tuwaayiriza abantu tibandoga bankola naye nga ggwe wennyini aliko ekizibu. Mukyala wali weebuuzizzaako lwaki nze alimwa? Lwaki nze akomplaininga nti tebanjagala? Lwaki tebakwagala gw'oyagala? Ensonga ezituleetera okubeera nga tetulwa mu relationships abakyala zeezino. Ekisooka mu byonna omumwa, tuyomba nnyo. Ekyokubiri olugambo. Abakyala abasinga tetukuuma byama mu relationship zaffe. Ekintu kyonna buli ekibeera mu relationship yo kulwokuba oli musanyufu okisharinga out n'abantu abalala oba n'emikwano gyo. Okisharinga n'emikwano gyo ate nabo be batubbira abasajja. Abakyala waliwo ebintu ebimu bye tutalina kwogera mu mukwano nga tubuulira mikwano gyaffe. Okugeza, omwami wange awooma, omwami wange anzina n'antuusa ku ntikko, era oyo omwami wange akola bulungi bw'ati, omwami wange angwa ebbakuli, omwami wange ankola kino ne kino. Naye weebuuze, ani gw'obuulira ebyo ebintu? Abakyala abasinga tukola mistakes nti obutakkanya bubaawo butono nnyo mu maka, ne tusooka tuzunza olugambo nga tuviira ddala ku mikwano gyaffe paka mu b'eŋŋanda zaffe. Nakugamba gwe omukyala w'otaliwa musajjawo kitiibwa teri agenda mukuweera. Tekiriiyo. Famire yo gy'obuulira ebizibu byo ebiri mu relationship ng'oyogera ku musajjawo, enkya bagenda omuyisaamu amaaso nti buli kyoyogera ng'obuulira famire yo enkya bye bivumo ebigenda ovuma omusajjawo. Ate n'abo abaana b'ozadde nti buli w'obeera nga oyogera ku bbaawo gw'omukyala olina ekintu ky'otondawo nga kigenda paka ku zadde ly'ozadde. Ti famire yo weeba tewa musajjawo kitiibwa n'abaana bo teribawa. N'olwekyo abakyala tuyige okwemalira ebintu ebimu. W'obeerawo ensobi yita omwami wo mutuule mwogere ku kintu ekyo ddaani okukitambuza n'okibuulira. Nabagamba tuyina ennaku zino eno bamaama nga be baagala okufuga amaka g'abaana baabwe nti omwana wo bw'aba ggwe maama akuloopedde ensonga ezikwatagana mu maka ge oyagala ositukiremu ojjo ozenyigiremu. Egyo emirimu si gijjo gy'abasinga. Naye ggwe maama oyagala ojje omalirize ensonga za muwala wo ng'ozimala n'omwami we. Ate mu abaana naddala balina ba step mothers. Lwaki abasajja baffe oba abasajja bammwe baagadde nnyo abo ba step mothers bammwe? Kubanga buli ekiri mu makato osooka n'onyumya wano ebyessanyu, n'onyumya buli kimu omusajja kyakkolanga bwakuyisa bwagula emmere bwakola buli kimu mu budde. Kati w'omala ofuna ebizibu ate n'okyusa akatambi. Kati bano ba step mothers
bakomekereza bagadde abasajja babamwe ne basenge bimu byerekera abaana abawala tufune ebisenge tufune emizi ebintu by'omukwano ebimu tulina okubyerekera n'obuulira mukwano gwo buli kimu ekikwata ku bbaawo enkeera n'akubbako omusajja n'onyiiga era n'oyomba nnyo naye ng'ebyo byonna gwe wabikola ki gwe wabyetandikira nezzi kuno abaana bawala babatuuzanga ne babagamba ebyama by'omu kisenge biba bya mu kisenge zino emboozi zino ze twogera abamu temwagala ziwulira naye ate nga entandikwa y'obufumbo entandikwa y'omukwano n'okuguma eba mmizi na kukuuma byama buli ssaawa gw'obuuza mukwano gwo omusajja wange anjagala kati mukwano gwo gw'obuuza ye yamukwanira oba yaliyo nga mutandika nakugamba gwabuliddwa omwana obeera obunyumiza mukwano gwo buli ssaawa ate mukwano gwo gw'ogatta ne bbaawo tozaala kati ani agenda ozaala mu bbaawo ekyokubiri tumanye ekyatuleesa mu ddya oba ekyakuleesa mu mukwano ekyakuleesa kwali kulabirira mwami wo si ba neighbors naye gwe omwami wo wamuvaako dda n'okulya talya n'okumuwa akaboozi kusika muguwa naye naawe oyagala bufumbo oyagala ddya era enkya we banaakugoba ng'okomplaininga oba okitegeera we banaakugoba enkya ng'okomplaininga ate ng'oyingirirawo relationship endala naye ng'emize egyo otambule nakyo muyige okulabirira abasajja bammwe mubawe obudde ne wooba oyina omwana omusajja w'ekikulu kulwokuba wazaala omusajja wamuvaako dda tokyamulabirira tomanya na gyatambulidde tomanya olunaku lubadde lutya oba okitegeera n'olwekyo abakyala twebuulirire twetuuze tuulako weebuuze lwaki nze kino lwaki nze ekyo ekintu woonakiyiga ogenda kufumba woonakiyiga ogenda kuwangala mu relationship naye woonaaba nga gw'opaaluuka bupaaluusi tokuuma byama byosanga byonyumya byosanga byoyogera teweerekerayo mukwano relationship togenda gisobola ensonga endala etuleetedde obutawangaala mu relationships kwe kulowooza nti abakyala tulina ssente tekola mu mukwano gw'ogenda kulowooza nti omusajja ogenda mumufugira ku ssente zo ogenda mumulabirira abakyala tetwatondebwa kulabirira abasajja bye balina otulabirira ekyo tukikola once in a while olw'omukwano n'ogamba omwami wange kamugulire ekintu bwekiti naye tokozesa ssente kuwangula relation nga gwe omukyala ekyo tekyakutonderwa naye ffe tumanyi nti wookola ogenda kufuga omusajja ekyo tekiriiyo era kyova olaba basinga relationship zigaanye lwakulowooza nti oyina ssente osomye n'olowooza nti ebitabo bibigenda otutuula mu mukwano oba bye bigenda okukola nabagamba abakyala abakola mufisizengayo abaami bammwe obudde mwogereko naye munyumyeko nga muli mu kisenge ekikiyisa ekisenge kusengeka nsonga naye olukomawo ku mulimu kulwokuba olina ssente ng'otula ku kompyuta obeera mu gurupu za rwali kyokka nno n'atalina ssente omukyala naye ayagala afuga omusajja oba okitegeera towooma tomanyi mukwano tomanyi kwogera na musajja wo tomanyi kulabirira musajja wabula oyagala naawe ofuga omusajja teriyo omukyala asobola kukeera nkya n'afuga musajja koobeere munene koobeere mutono tuzzeeyo nazzi kuno omwami yafuga omukyala sigamba nti abasajja babafuge bababuzeeko emirembe naye ekyo bwe kirina okubeera fe abakyala tuliwo kugonda na kuwuliriza ne wooba kale toyagala kukikola wuliriza ebyo bye bitulemesezza okuwangala mu relationships ebitabo tebifuga maka omwami tagenda kuzina kitabo kyo tagenda zina mulimu kyova olaba tukomekereza nga banne ba house girl batututteko amalya lwa nsonga ezo omukyala omwetowaze afumba amasimu g'abasajja mugeesonyiwe mugabuukidde ebivuddemu mu birabye
ezo zensongere zitulemeseza okubeera mu relationships. Obutasiima gwe omukyala nobeera nga tosiima buli kimu kye bakuwa omusajja tayina okimanyi okitegeera naye naawe oyagala otambulire mu lubu lw'abasajja like omusajja wo tayina okimanyi naye oyagala weewanike obeere ku competition omusajja omuwanike omutima omumaleko emirembe. Ekyo kintu kitulemeseza relationships. Manya enfuna y'omusajja wo n'ennyingiza ye oleme kwefuula nti ate oli wa kitalo competitions n'abantu abalala n'ozireeta mu relationship yo. Sajja batusudde wagenda olaba nga omuvuga speed by'oliko tabitegeera temukwatagana oba kitegeera ovudde ku luki ovudde ku kkubo by'omukwano kati oyingidde olinganga musuubuzi. Abakyala tuyige okwekakkanya tuyige okumanya we tukoma. Omusajja wo manya wokoma ne woba omanyi bazadde b'omusajja wo manya wokoma. Ndabyeko relationships ezimu ng'omukazi olumunyiiza n'akubira famire y'omusajja n'amutyobola kati ate famire y'omusajja gulooza esobola okwagala okusinga omwana waabwe. Abakyala ekyo tukyebuulire omusajja tasobola famire y'omusajja maama we tasobola kwagala kusinga mwana we gwe yakera enkya n'azaala just abazadde babikkako bubisi naye buli ekigwa mu makaago n'okubira famire y'omusajja n'obannyonnyola ate biki otuuse n'okubawemula takyayima tazina takola ki oli bigamba nnyazaalawo ne basisita be okitegeera. Tumanyeeko we tukoma abakyala. Ebyo bye bitulemeseza relationships tuganya oziwangaalamu lwa mimwa. Ebigambo biringa ebigambo bino byenjogera mu bimanyi nawe wennyini atudde awo ekyakulemye eddi eryasooka bigambo. Tumanye we tukoma ku ludda lwa famire z'abasajja baffe. Omusajja wakulaga famire ye si musango abeera takuwadde kooti. Waliwo ebintu ebimu bye tulina okubuulira bannyazaala baffe ne bye tutalina bagamba. Kati kankubuuze gwe okubira nnyazaalawo essimu omunnyonnyole omusajja wange tayima tanzina tantusa olowoozayo bimusanyusa naye gwe oyogera olowooza bakuwaana. Abakyala tumanye biki ebitulemesezza okuwangaala mu relationships then ofumbe mu ddya eriddako ng'olina emirembe. Mubeere bulungi, musubscribinge, mulikinge, musharinge. Thank you so much.